wawulidde statement ya Mafaya Simpuuga politician olio politician aliko n'ebirevu biri eri yazze n'agamba bw'ati twatudde Anita Amongo ne Ssemujju Nganda n'abalala ntugezeeko okutema empenda okulaba nga tunnyonnyolwa ku baganda baffe abaabuzibwawo abaasibibwa mu makomera ne tugamba nti senga bakkiriza okutunnyonnyola tugenda kuddayo mu parliament. Ulira politician wallahi senga bakkiriza okubannyonnyola emabega wonna babadde nga tebajja kunnyonnyola. Jjajja Odongo bwe yajja yannyonnyola ki? Teyannyonnyola ku bantu babuzibwawo. Nabbanja yali annyonnyola ki? Yali tannyonnyola ku bantu bazze babuzibwawo. Kati mwetaaga kunnyonnyola ki? Okujjako nga mugamba okujjako senga oŋŋambye nti tugenda kudda mu palamenti senga baba bakkiriza okuta abantu baffe n'aligambye kale naye okunnyonnyola politician banyiiza wallahi ba politician munyiiza naye nkubuulira kino ffe tetugenda kuva ku nsonga eyo tugenda kusigala tugitunulidde twagala abantu baffe mwe ba member of parliament muyinza otayizibwa ne muweebwa ku busente naye ffe tetugenda kukola ki nk'otinze bigambo byo nga sikuvumye ebigambo byo statement yabadde mpanvu ngireese yonna okiwulira bajimu muheezi n'abalala we mwatudde kukunnyonnyolwa ne mukyanya nti senga baba bakkiriza okubannyonnyola muddayo senga baba bakkiriza okubannyonnyola kati bwe bamala okunnyonnyola nti baabano kati baabali ne basigala nga bakyabasibye then what is going to happen? Nga we basiba ababaka Segirinya ne Sewanyana ne babateeka mu kkomera ng'era munnyonnyoddwa ng'era mumanyi what happened? Mulwana kwa chivinga ki bwe zitaba sente